nsonga tenga yali munywevu nnyo Honorable Norbert Mao Siranda ne banenga bayingira kati ekisooka Mao mu Lusiramu bamuyita mu Lutaadi nga ye president wa DP mu Lusiramu bamuyita mu Lutaadi takulembera swala okitegedde sebo tebakkirizibwa naye ono ye mu Lutaadi agamba yalina okukulembera eswala ate mu kisiibo kakati baswahaba bamugamba basebamala Honorable Sebamala kuba kati yakolanga president wa DP gwe buuza gwe genda omubuuze Honorable Sebamala omugwendeyo mu parliament omubuuze si gwe okolanga president wa DP kati yakolanga president wa DP kubanga Mao isolated himself kakati bwogamba mu budde buno mbogenda renewing cooperation simanyi agreement balina enkola gye bakolamu ekyabatwala mwenale mu kwali kulya ekyatwala Honorable Norbert Mao chairman Norbert Mao mwenale teyagenda nti agenze mwenale mu kusavinga DP yagenda mwenale kulya era kiri eri bano Honorable Sebamala okulaba nti bakwata ekibiina kyabwe kubanga ffe twabasegulira ne tugenda mu NUP kiri eribo okulaba nti bakwata ekibiina kyabwe okugizza engulu at whatever cost kubanga tekigenda kuba kyangu ono state emuliko imufacilitatinga ate muprotectinga kakati kyekiri bano aba bo bennyini oba bukeeranja Basebamala ne ttiimu y'abanne tekisoboka Basebamala era mugamba era nabadde njogera naye nkugamba Honorable Sebamala mukunde munoonya abakungu ba DP mugambe nti kakati eno y'ofiisi yaffe Mao tasobola kukwata DP mbu DP yino ngibawadde aliirewa Why? Alirewa. Anti yateekayo ekibiina omusingo yakwata DP n'agisingayo afune ekifo ky'obwa minisita ne bano banne. Kubanga don't think that Museveni okumuyita wali okumukuumirawo nti ye mujega tasoma byafuze. Mu budde buno nga tunoonya revival, national revival, abantu abensa mugenda kusigaza batono. Abantu baffe abasinga Museveni abagulagula kati tolaba ne bannaddiini abamu we bawemuka nkya neggulo twabagamba nti ebiro bigenda kutuuka abantu baffe bongere okuwemuka mulaba abakolera regimu okubaawo n'abali ku byabo bwe nkubuuza ng'omusajja omusiramu emabegakawo twalinga twogera ku bisiyaga mwabiwuliranga ebisiyaga twagenda okizula nga gavumenti ebadde ng'ejjayo ssente z'ebisiyaga ne tunoonya bannaddiini abalinga babisiba kwa National Unity Platform mwabulirawa okuvayo kondeminga kubanga abamu ku bode ya beneficiaries ku ssente z'ebisiyaga nkugambye gwe ngaali mu gavumenti kusaba tuwe ku accountability ssente z'ebisiyaga nawe munnaddiini luli eyayogeranga ebikikinike okyasobola okuvaayo okwogera kubanga some of you are state agents. Era tubamanyi tugamba nti bwogende wa Kibiranga oyo munnaddiini Kibiranga oyo state agent mwegendereze oyo yaggwamu ne ssente kuba omusajja ono kyasooka okukola abantu baffe bonna abaalimu ensa abamazeemu abewewudde ne ssente babawo abamu bupajjero buno obulimu obuumu obuloba amaloboozi wali omukulu mukwano gwe mu Yudaaya yansanyusa yajja wano n'aŋŋamba nti owaye nkulageko obuumu bwe bateeka mu motoka obuloba amaloboozi bano baziwanga tebamanyi nanga ajja tugende kulage batunda emmotoka kati nandaga nagagulawo nanga kanakuuma okalaba kano nti tukaactivatinga ne kodi kyonna kyoyogera kyonna siteeti eba ekiwulira kasita oba emmotoka ere kakati Sebamala gyalina ne Mao gyalina Sebamala yakwate bukwasi DPA musawo amulaba amugambe tutamaguzi yakwadde ku magezi nze katinde byange ndiba yange ngisambira mu NUP namuwadde ku magezi agenda anoonya abakadde ba DP abakyalinamu nabo omutima abagambe nti kati eno y'ofiisi yaffe naye bw'anadde awo n'alowooza nti Mao agenda kukwata DP agimuwe mbuyino yafunira aliirewa anti instrument bagikugyako instrument of power bagikugyako people let the people be the instrument of power abantu bolina
kubanga kakati eri olukiiko gye balutuuzizza omuwa omwezi ye mujegamba omwezi guweddeko omwezi guweddeko mbu abakwase ffe ne bayibuli etugamba kabube bwa kabaka bwa muggulu bukwatibwa na kifuba. So DP bwekomayo wasebamala oddayo mu DP. Anze ndi musajja wa Nuupu ekyo nali nakyogera dde ebbanga eriwedde n'okuviira ddala mu kalukali eri era nagamba pulezidenti Kyagulanyi nti nze sijja ntino lwa puleeta zino eza kaadi nze ekyange nali nakirangirira ddala mu kalukali akawedde kati ye mukulu Sebamala kyalina okukola akwate ekibiina atekewo ofiisi ayite basobola okuyita at least sinnamulabamu nnyo muntu y'okulyawo naye naye abaalina okulaba nti ekibiina bw'aba akikutte akiteeka ku standards abantu ze bakyagalako naye okuteekawo ekibiina ng'ate muli mu ntalo akutte ekibiina ali ku birala tuba tumusaba biba bifuuse ng'FDC najja nankungu twala FDC Katonga FDC kati ne mu DP bw'oyagala Sebamala abe ng'alina DP Mao ng'alina DP wabeerawo najja nankumbi wabeerawo Katonga wabeerawo wa bannayuganda bo basobola okwegatta kubanga ekigatta bannayuganda services abantu baagala obwenkanya abantu baagala obwerufu abantu mu byobufuzi newakubadde kati bifuuse byakolera mu ssente kuba kati politics bufuuse mulimu osanga natasobola kuteesa yadde mu lukiiko lwa Lumbe ng'asaba bubaka bwa palamenti n'omubuuza nti mu palamenti ate onookolayo kiraga nti mu palamenti kwesitootuukayo nga gwefunafumi musaala gwo nga weddireeka kubanga mwabagamba olina kuba wa senior 6 ng'emyaka gyetegeerera gisukke ffe tubalaba eyo n'ogamba nti ono alina minimamu ye 6 era ye maximum ye naye nga mugezi bulala kubanga the end of the day eggwanga lino mwalikwasa abantu abasoma naye batutuusizaawa kyemulina okwebuuza mwe nga bannansi nga tetukyatunuulirawo NRM tetutunuulirawo opposition. We are looking at a country for all Ugandans irrespective of their political shades. Nti ogenze mu ddwaliro osangayo eddagala amakubo gakolebwa amasanyalaze osobola okugootako olina kyotunda bw'okitunda gavumenti ekuyambako gwe ng'omukozi wa gavumenti mbadde ensembyayo kino. Abannayuganda bulijjo babasabamu aba opposition nti banaabalabako ddi nga mwegaseeko ku candidate omu ne mugaa nti mwenna muli okwo. So kyetwalabye ku Monday nga ab'ekibiina kya Alliance for National Transformation n'ab'ekisinde kya People's Front for Freedom nabalabye nga gye bali naawe wa Democratic Party ne tukulaba ku kadaalo okwo naye nga mwinayo owa mwenna mu aba DP gwe musimbyewo naye nakulabye ggwe ate oli ku kadaala ka Council Nabukoola. Nze nasigalira era ndi mu transition which is not new ku side yo era akalulu w'ekitiibwa Council Nabukoola bweba nte agikutte teri magulu Farida Nambi ga Kyawambi ebyo tebice kisoboka. Omusiraamu agamba haramu haramaini haramu haramaini okusanga okusuubira nti Kawempe North esobola okugenda mu mikono gy'Abakaludaaya tekisoboka ekyo haramu haramaini. Naye kampeni nga bwe zitambudde zibaddemu effujjo lyabo ebyokwerinda ate wadde ndi wamawulire njaga diyitira ddala effujjo and intentionally so kubanga kampeni ezo zibadde ziri mu kitundu mwembeerera ddala ng'ezimu ku weekend mbadde mbirabako n'amaaso gange nga ngenda okulaba nga ab'ebyokwerinda ekibatabudde batandika okukuba abantu nga sikirabyewo ensonga ki ngiyita effujjo. Bino ebibaddewo byonna bikulaga ki mu 2025 ono gwe tulimu akalulu kali ak'abangi ne 2026? Effujjo likyeyongera likyagenda mu maaso era abasuubira nti effujjo lisobola okukendeera abo baba basama nga bakomyewo ko wano naye bw'oba obeera mu Uganda eno regimu esurvivingira ku violence era kibaluma nnyo okulaba nti no nti muba muvuganya nabo ne mutateekawo mutyabaga oba kasambattuko era waakiri baba provokinga ne bati anti kati bo that's their way of life
nti teekawe fujjo bakuumiraawo ku tensioni nga buli munansi ali ku tensioni, politician ali ku tensioni, the doctor ali ku tensioni, omusomesa ali ku tensioni, n'omusirikale ali ku tensioni, everyone ng'omukuumira ku tensioni. Omusuubuzi mukuumira. Yeah, that's a tactic of NRM, NRA. Kati mube musuubira nti bano abasajja mujja kubasuubiramu ekintu kyonna ekyemirembe, mubaako ekikyamu. Ekisooka they are worried. Tebamanyi kye bazaako. Ekyokubiri ensi ebakyaye. Osobola okwogera n'omusajja awo abantu oluvawo ne bakuga mane tulekere abasajja abo ne bwajja ku kyalo ne bamutunuulira, abantu basobola okutunuulira bwe bati. Golowooza Museveni yanyumirwa nnyo okubeera mu kayumba kali akalinga ak'emberenge. Ebbugumu nerimuvugirira omwo ne bamwetambuliza omwo abassa bulungi gwe wali omulabyeko nga akayingira nawe omulaba omulabi nga bamuguyisaako nenjagala omunda gekonga omulaba nga akayingira waliwo ati munda tensoni naye gyabaako oba nokafulumamu kakati anti nkugambye tibolaba omukulembeze wammwe w'eggwanga ng'abantu abatya nga naye bw'aba atambula muteeka mu kayumba kano ak'emberenge n'agamba nti ngenda kulambula ku paleedi nga n'abantu bennyini bwaba jambo bamukanyuga bukanyuzi tigundi genda gwotoononedde ensi yaffe. Mulina okumanya nti embeera ebeerawo tebeera nnomo. Era bw'oba osuubira akalulu k'ekawempe nti n'omukulu ono agenda kubeeraawo, ekisooka effujjo waliraba abantu babakubye babakutudde amagulu bakoze effujjo, era nabo beeraliikirivu bagamba kano akalulu k'ekawempe is a curtain raiser of 2026. Curtain raiser etandika mu curtain raiser mu abaali babaddeko mu music batandika ne ba upcoming abayimbi abato nibamugamba nti owaaye jangu otuwemu kapera n'atandika olumu aba amayiminga z'abanne bayimba gundi omulaba nga yatandika kati eno curtain raiser ya 2026 waku 2026 either Museveni atwala ensi yaffe completely tugimulekere tugende nti ensi yaweddewo oba we liberate it, kubanga kakati Uganda okugizengulu kyetaagisa emyaka 10 ago okuzzawo institution zonna ze basse, okuzzawo infrastructure ne moral fiber y'abakozi nti oli bamuwa omulimu gwa gavumenti abatazze kubba, kuba kati buli gwebawo omulimu abazze kubba, n'okuzzaawo bannayuganda essuubi okubazaamu essuubi nti this is your country, it's not a country of tribes. Tulina amawanga naye gwe lwaki bw'oba ompa omulimu osooka kubuuza ggwanga lyange ne bagaa gino emirimu emisava gya ggwanga gundi, gino emirimu emikapa gya ggwanga gundi, gino emirimu gya sikaali gya ggwanga gundi. We are all Ugandans. Lwaki omuntu tomuwa mulimu ng'obeesinga ku competensi ye? Kakati nammwe ne mukibeerawo nga mukimanyi nti gino emirimu emisava gy'abano. I am a Ugandan. Bwe mbanga waliwo omulimu gwonna ogwa gavumenti, I am eligible as long as I have the documentations mba mwetaagisa oba ebiwandiiko byonna bye muba mwetaaga. So kati kino ekyekawempe kyo is a curtain raiser, era mweteeketeeke muno mulabako busamambiro. Mu 2026 ojja kulaba ng'omusirikale adduka futu soja. Nyendo za 2026 kalulu ne 2025 campaign week. Ati nkugambye nze 2025 2026. Nze nkugambye wali eri ng'omusirikale adduka futu soja nga gafutu soja buuye mundu gisuule woddoke. Kwakati wotandika okulaba abakulu be twali suubidde nti super trained ne batandika okwekwasa mbono tumukuto mubuuzi omukwatidde ki. Amakomera gonna gajjudde mu very innocent people nga babuuza mwakwata ba kintu. Tulina orders ez'abakulu ababa nga bali scared of a peaceful population. Bonga bagamba nti at least tuteekewo akatabanguko tukole effujjo. Akalulu ko tujja kawangula. Era twagaye mukulu Museveni nti waliwo fe abakatuliki waliwo ekibi kye tuyita saakiririigo. Saakiririigo kye kibi ekyokuvuma mwoyo mutukuvu.
kati bwe mutandika okuwamba bannansi tebasobola kuwangula Kalundu mutandika okuwamba bannansi twabaleka ne tugaa nti oba head of state ng'asomba abantu bebajja Mityana ng'alina Laale naye ng'abantu bebajja Mbaale Mityana ng'alinya bamuwa omutwalo that is okay naye ate bw'oba ozze mu kitundu olina okumanya as much as nti olina ekifo kye ekyobukulembeze waliwo n'abakulembeze abalala abalondebwa bannansi nga siggwe wabalonda naye nga balondebwa bannansi bakulembere olina okubawa ekitiibwa olina n'okubawuliriza n'abantu beekawo empebe nnyini naye mwe mulowooza Busimayo n'agambye ab'NUP nina okubasaanyaawo gwomanyi do you know what tomorrow carries mutabani wa Mobutu gwe bayitanga Kongolo yali musajja muzibu nnyo ku Bakongo omanyi amalaalo ga Kongolo gye gali gwejobuuzeeko ebyafaayo babiteeka kati ku mitimbagano obuuze where is the grave of Kongolo bajja kukulaga kali na bano beefudde nti bakitalo nnyo abantu basooka ne babasiriikirira ne bagamba well osanga banaafuna discipline ne kati discipline yeeyongedde gwe odisowninga otya ekitongole nga kirina emmundu what if they wake up in the morning ne bakugamba nti bassa abantu 100 kubanga omuntu yenna bw'oba n'emmundu anti kati Museveni alabika is no longer in charge. Mr. Museveni alabika is no longer in charge of this country. Either his son mutabani we oba abalala be bali in charge kubanga mutabani we ogenda n'awulira n'alagira when you are a commander w'amagye tuku expecting okubeera impartial olina okukola emirimu egy'emirimu si gijjo oba kitaawo yagikuwadde emirimu gwanga gyoba okola wenofuna omukisa nti in a country full of sleeping people a head of state can appoint his son to be the commander of security forces ne bakuwa ne bakutunulya ne baga maybe ali Sandhurst trained it doesn't matter so what mutendeke we Sandhurst so what is Sandhurst tubusoboza bulina what is Sandhurst jiwa trainingirwa abantu ab'amaanyi abantu bannaggwano mu by'ebyokwerinda bannaggwano gabeera mu bikolwa fo tulina abagenda Makerere ne bavayo ne paasi diguli naye ng'okeera ekyomugamba ngu this is the train of Makerere University so what teruka the results of Sandhurst zakola ensi zonna ezitwetoolodde omusajja azipitiizeeko zonna zatukyaye Kongo teyagala kutulaba South Sudan teyagala kutulaba ne Kenya waba Ango we Kagame Ambulia mita Ango Kagame Inga Fringa ogwokuwaayo akalulu who knows tomorrow oli ayinza okujjawo n'emmundu naye gomanye ekiddirira do you think everyone carrying a gun is happy golowooza lwaki Museveni naye kati atambula ekkubo ne baliggala ne baliggala nga tewaliwo ke bakkiriza kuyita n'amala okutuuka waka n'agamba n'atuula wansi n'agamba mbawonye n'atuulawo ne bamukuumirawo n'omubuuzo ofaaki ofaki abasajja bano ab'e South Africa bambeki bafuga ne batuula wali beteredde entende bali abanywa and they can give advice nemo okubalowoozesa bano babalowoozesa mbu bwe bategeera ebyokwerinda bokka bwoba tebaliwo Uganda ekoma mbu bwe bategeera buli kimu ne batukuumira ku mundu mutotunula eno gundi ategeera nnyo emundu omuntu ategeera emundu n'otandika n'okutya fuutu soja atalina yadde muggo yadde batuuni babakuba kubanga it is a state policy nti balina okuba babavuganya era ye policy y'abano nti tubakube tubasibe tubakoleke effujjo tubalemaze but there is nothing without an end gwokimanyi nti leero bakamanda oyinza okwekanganga nabo mu Uganda tebasobola kubeeramu ng'ate balina emundu ng'alina kudduka ate nga n'ebweru gye mugende abaana bajja kubalinda
omukulu ono gwe botunulira omukulu ono afuga ng'otunulira ku kiroko ye olabe eragawa no bwotunulira afuga n'otunula ku kiroko ye gwe nga gwe batuma nti ng'okimanyi olina abaana olina family one. Do you think Museveni bw'agenda bano boolaba bano basobola okubeerawo? Gwe just nkikubaako bubi okose common sense. Imagine a country when Museveni has gone away. Mbu bayitawo kukuwa wali nga bavuga mbu ayitawo avuga. Of course, in that regard, ndabi abanubbi abali wali ebongo nga ku mulembe gwa Amini be baaliwo baali bamaanyi ddala nabo bayitako lwali nga bali mu busapatu bwabwe ate abo baalina limitation zaabwe si bano. Gwe nobeera mu nsi oli najja n'atemula abantu bo oyo bamutemudde n'agenda. Nobeera mu nsi ne bakubbako ettaka lyo. Nobeera mu nsi nga you cannot have any privilege right exchange with as privileges in your country. Kakati naffe tubeerawo mu ggwanga. Don't think tuba tetulaba bigenda mu maaso. Tubiraba era tumanye effujjo erikolebwa era tumanya ne plani zaabwe, but there is no plan etabeerako ne limiti yonna. Era bukeera enkya ne tugamba abantu baffe nti yes muli mu kubonaabona amasasi babakuba abamu babawambye abalala mulina ebiwundu ebitagenda kuwona kati abalala tulaba nti no nti temulinaawo ssuubi. But there is a better tomorrow ffenna nga twekwatidde wamu. Era ensonga lwaki nti ekawempe bwe bakuba embooko enkeera tetusobola kugamba nti tetujja kugendayo. Tugamba tujja kugenda tusonga embeere. Ye Museveni waali tumutuusizza. Owulidde ssebo? Ffe mu kyalo bw'ojja n'entunula wano Museveni waali ye tumutuusizza we tumwagala. Nkugambye ye Museveni waali tumutuusizza we twali tumwagala. Ye Museveni waali tumutuusizza we tumwagala. Omanyi ffe ndaba omupiira buli olaba striker n'akuyitako n'omupiira kipa n'avaayo mu goolo n'ajja eno nkugamba we tumwagala tugenda kumuyitako buyisi kubanga kati gwe tunule Uganda yenkya mpaayo minisita gw'osobola okulaba nti asobola osigala mu Uganda Museveni ng'agenze. Ye Museveni akimanyi kye bayita wanayinki. Nabo bakimanyi ti mukama waabwe bw'agenda ku ssaawa 2 ne bagamba awese ku ssaawa 2 n'eddakiika emu baba nabo bakutte emikugu gyabwe. Amamotoka ag'ebbeeyi, amayumba gano agalinga amawoteeri, amabizinesi, amafaamu gano ge bataddeyo mu kubba ettaka ly'abantu bonna n'otuuka nga buli munansi akaaba byonna bwe babikomye. Era kyova olaba ffe twabagamba nze sirina kyenduuzi nga wano what do I have in this country. Naye twabagamba nti mwabakwa yalinze properties illegally. N'otuuka wali eri ku golf course ekola okumaba n'abasajja babbi nasanga nga batemyewo emiti egiriwa egibaddewo emikulu egirina more than 70 years mbu batundamu embaawo ku golf course okuba abasajja bajoga emiti gyawo egyaliwo emikulu bagisalawo neyakuzeno ne bajjamu embaawo bazitwale bazitunde. Golf course yonna bagenze bagisalako ne basalako wabala bateeka mu mawoteeri gaabwe. No, what is KCCA? What is KCCA? Nayo they are not in charge. They are there, they are not in charge. Nobeera mu nsi nga ne kasasiro aziika abantu. Kasasiro n'aziika abantu. Ono bano be batwala mu kooti olwa kasasiro byakomawa. Byakomawa be batwala mu kooti ebyakatali. Bali ku bail. Nobeera mu nsi ojjukira n'omusajja eyasengula abantu ku ttaka lyawo. Ettaka ly'omu bitundu byawo Temangalo omujjukira baali bamuyitaani oyo n'akoona amayumba g'abantu. N'akoona amayumba g'abantu. Mayumba g'abantu be mukoona mulowooza balagawa. Ate bano abasajja bajega bo balowooza nti ensi yakoma ku bo. Seruganda netegereza ne bwoba otaddewo ennyumba nga yakalina 5 siyo. Efaamu ne bwebako ente 10 si bibyo. Bayibuli egamba nti Yozefu ng'akkiridde Misiri omulembe gwa Farao eyamufuula prime minister ne gugwako. Owulira ssebo owuliriza ebyange
goya bayisa abantu nti bano bote bakoze bote balinayo bwesebo netegereza bwozimbya we nyumba eyo kalineze ziringa mahoteli bakoze yebya byebiriwa ngeggwanga lyonna libbibwa mbugoli minisita okera kumacha mwewola mbutuzeewole bajja zisasula mbutukozesa olukujjukujju mbutuzewole tuzimba amayumba agalinga amahoteli tuteekewo amafaamu simanyi zino zakeedi Museveni bwagenda ebyo byonna birina otundibwa tususula amabanja nga bakuyigga ne bwobeera waddukira Kongo eno gye mukola ensi yammwe so waliwo abasajja bali mu kukola ensi yaabwe Kongo mbweno bwe kigwa nga bonna baddukira Kongo babeera waliwo bapulaningira obadde okimanyi nti waliwo abakola Kongo abakola ensi yaabwe nze njikugambye bwe twala kyange oba tokitwala waliwo abasajja bali mu kwekolera ensi yaabwe Kongo mu bwolumba oweri ng'eno ensi ye Kongo ekulumba mu kasiika kaabwe ke bakolayo bwolumba oweno nga bapulaningira Kongo Sseruganda omusajja oyo gwolaba gwewamma omulimu olw'eggwanga ly'abalala mubagobye ku mirimu gyabwe bagenda kuba n'obulamu nga temusobola kuba nabwo nga n'emmotoka gwe okugiyisaawo kimuzita mutya zino ze mugula ez'ebbeeyi ku sente enzibe netuleeta emmotoka zaffe ffe bannansi nengula emmotoka miliyoni 5 nonteekako omusolo gwa miliyoni 100 nze munnansi mbukubanga oginemese mbu nina kubeerayo mu bwavu nenteekawo bizinensi bika bizinensi sebo kati akaliwo kaliko omusolo nenkeera omusajja atuleetera mu kakiiko kafe aka palamenti bizinensi survival mu Uganda ebizinensi ewangaala ennyo mu Uganda ne bagamba nti omusajja ono akuumye bizinensi sesukka myaka 10 ezisinga zifiira ku mwaka gumu hafuwe akoze nnyo nefiira ku myaka 5 naye nga bonna ffe tubabuuza kubanga ffe tukola tebayita business postmortem ne tubuuza nti naye bano lwaki bizinensi zigwa ne bakugamba munnanga abasajja bali tuteekako emisolo intentionally batujje mu bizinensi mwe mwalimu awonyiza lwaki mwekka abasajja mwe muddukanya bizinensi buli weeri n'obugologosi bwammwe buno bo munnaye balowooza mbu bannansi baabata mubeefudde supulimu be bategeera gwe Sseruganda eyo akeedi gy'otaddewo you only have that arcade just shortly. Why don't you think about your neighbor? Why can't you think about ebyo tebijja abasajja bali ku loan ebyo tebijja nze lwaki bwe ngenda nga business yange eggalawo Museveni tanyamba lwaki ayambako bamu mwe mulowooza be bayambye tetubategeera Felicity wali bazituwa nti bano abawadde ne twewola ng'eggwanga mbu tususule private companies. Why is it done selectively? Gwe njagala mbuulireko nti ku TV bwe babadde basonywewa amabanja oba emisolo ku TV yammwe bagikyasudde bagisonyebaagano tusonyiwa ne mu covid baagano tusonyiwamu nga baga nti tukwate mpolampola tujja kudengula kagati tulina wali abasajja mu UDB gye batadde sente gyeziri nagendako nange nfune ku kasente ko mu UDB ng'omulimi naye sebo basooka kubuuza gwani tije lutamaguzi semakula nga bakuba akakule nobabuuza ati kiki bannange nti temukirizibwansibyakuitowa ezange zizitowa but because of my background sikirizibwa zifuna mbuza abalondemu bali eri ne bagirlfriend baabwe n'abakulu n'abantu baabwe. That's why tusobola creatinga bugagga nga obutadde one sided. Now the wealth of the rich will be taken by the poor. Eno mugeto gyentandise okulaba nga mugenda mweyagala nakusulayokko abavubuka abo basuleyo mugeto bemwaleka tebalina education tebalina kyakulya mwene mulowooza nti obugagga obw'eggwanga bwe mwesukulumiza bulina kuba bwammwe emirimu emisaba girina kuba gyammwe emmotoka ennungi zirina kuba zammwe ne mujja n'ettaka lyaffe mbu lirina kuba lyammwe n'abatagala kukola bagambeko abantu abamubataddemu kino nti temujja kufuna ebyammwe ababali babitwala basemuga yaabwe gye bali. Nze omu kubasooka okukubiriza abantu okukola era tewabanga yakulimba nti waliwo munnayuganda akeera ku makya ne yeebaka okuva ku Monday paka ku Sunday. Abantu bakoze mbasalutinga Uganda olaba ku mulembe guno tulaba n'abatunda katunkuma ng'oli bizinensi ye katunkuma n'atabba kaamula lyono omuganda abantu ne baga tugende ku nnyanja tuvube ne mubagobayo mwe mulowooza ku mulembe gwa mini abantu tebaavubanga lwaki tebaakaabanga mbu ebitimba bibi
oba ku mulembe gw'obote lwaki tebakaabanga nti ebitimba bibi balinga tebavuba lwaki mwe ku mulembe gwammwe bwe mutaddeyo amajembo ebitimba bibi kuba ne bizinesi y'ebyennyanja yaabwe sebo nojja gwe ne tuteekawo ettaka nti nolya this land is for government is a property of government of Uganda liriko Uganda Railways seba abakulu wano begabanya buli poloti ya Uganda Railway ne bajeguza emitwalo 8 ejja sente za Uganda nze sisiiba abatebo 9 bangana nti ono teyasiibye gakaawo n'ekikyusa naye bwe yakola fe yasooka neetonye ewaffe Mukasa Ngombe nze yampisa bubi nnyo n'enfiirwa miliyoni mu birime nga miliyoni nga 3 mu birime plus neeyiwa ebitooke neeyiwa mwayi neeyiwa buli kimu kati ate yo yajjanga erimu era omuzira mungi n'empewo enkuba yeeba ntono naye ng'omuzira mungi n'empewo nnyingi ne birasinga for some good time so mbasaasirako nnyo nensaasirako n'emikwano gyange n'abatali mikwano gyange mwenna abafiiriddwa nkimanyi nti tuyita mu kusoomozebwa kw'amaanyi. There has never been a time of so many challenges like this time. Nalabye bakwano baffe abannema nga mutema amayumba g'abantu mugayiwa mubazimba mu ntobazi. Where have you been? Omanyi ebiro bino nze mbadde siriwo mbaddeko mu nkiiko 2 naliko mu lukiiko lwa UN nga bampise ate nembeerako ne mu lukiiko lwa mukama wa leader of opposition naye nga naye nenkomawo bwe nakomawo nga ndaba okugoberera okuliwo abantu bakaaba mukulu Museveni kino kikusabanga ffe abakulembeze kuba ffenna tuli bakulembeze naye ku mitendera egy'enjawulo you are head of state abantu bakuwa mandate obakuume yadde akalulu wabbakabbe naye ngamba bali abatono abakuwa abantu embeera gye mubataddemu okkoona amayumba gaabwe amayumba n'ogalaba mu bwavu buno obuliwo ffe tuli babaka ba palamenti naye olumu bakugamba nti onalebo tuweeyo emitwalo 5 n'omala kwetooloola ekisaawa nga 5 okugifuna but what about those very poor people ndaba amayumba mugakoona timuzaawo entobazi okuzaawo entobazi is a gradual process sikukeera nkya kati abo bagenda kusulawa they are part of us they are Ugandans government kigimandatingako okubakompasetinga okubaliyirira nti yes bakola ensobi ne bazimba mu ntobazi mwe mwali luddawa nga aba government kubanga nga kakati bwolaba embeera eriwo mu ggwanga kitwewuunyisa nnyo okuba nti nsore kitwewuunyisa nnyo okuba nti nema yeebaka ebbanga eryo lyonna nga abatuuze ezuukuka bayitawo mu kaliddubi saawoka mu kaliddubi they have a long term plan waliwo neriri ekkubo ly'emunyonyo nayo ne mu byalo eyo n'osanga nga basaawa emmere y'abantu omuntu bw'osanga nga yateeka oba mu lutobazi oba awatakkirizibwa gavumenti mugaye nti emmere yo bwekula todda mwemwe mwefuule nga bannansi tuganya abantu abamu mulaba levoze muliko omwatuuka mwamala okumanya mwamala ebulaaya muzimbya muguza amayumba mayitirivu wane buli kyemukwatako kyammwe sente mulina amakutiya mu nyumba abaana bwe basomera mu international schools remember there are poor people down there abatasobola nakulya mirundi 2 olunaku nze I saw them abamu mutulaba I am not too poor naye ate kyemulaba tukkirira mu bantu ne tutambula okusoma embeera abantu bali batya omuntu n'atambula okuva eri Matugga n'ava eyo Katalemwa n'ava alongo Bombo Road n'ajja e Kampala okukola n'azzaayo ebigere ng'embeera eganye rent amwetaagisa alinaako okulya aweerera abaana ng'akeera enkya akayumba we yakateeka nga gavumenti eraba ate ne mukakoona tetuganye they could have made mistakes but they are human beings gavumenti bw'ebenga eneekoona ebintu ebyo esooke ng'ebaliyirire we as members of parliament we are ready to pass a budget okukompensatinga abantu abazimba mu ntobazi we are human beings ate abo abantu be batulonda waki nkyogeddeko ekyo nti nalaba ennaku ezo nga waliwo omusajja w'enaalemu yajja neyeyokera ku palamenti neyeyokya ku palamenti omuvubuka naafa so people took it lightly wakuba nti no kati ensi tetegereka people took it lightly nti omusajja w'enaalemu ajja kukiwulira yeyokeza and the younger man died kati ennaku ezo waliwo abaali bajja mbu mbagala kweyokera ku palamenti mbu babagoba ku ttaka lyabwe ekyalo kiramba mbusebo saddo minisita w'ebyettaka naffe tujja kweyokera ku palamenti kati era tukusaba abapoliisi abantu nga tebanneeyokya mu batwale beeyokera eri ku state house
kubanga sife tubafuga ojja ku parliament weyo kyanze nkufuga abamu twababuuliranga olubereberye mujja kukyulira no you can't say nti no fe twebase ku mirimu nga you citizens of Uganda you slept on duty twabagamba mujja kukiwulira nga mulowooza tuli muzanyo kati gwojagala kujja kweyo kyambo bakugoba ewamu oyokere ku parliament ye yakugoba kati naye tugamba ne wakubadde some of you make mistakes we are leaders you're supposed to listen to you tulabe fene tukwata solutions era njagala kusaasira family y'omwana oyo yali muwagizi we NRM era bagamba yali yekubirako ddendulu kwemwera akabanja kafenga bakatwala bulina kutugamba abavubuka mwe naddala abavubuka mwe abayingira ekibiina ky'NRM ababa excited. We have seen these people for so long, more than 30 years tubalaba. They can't deliver anything, especially to the youth. Omulimu gwabwe kuwa mutwalo ne t-shirt n'ogenda mu campaign. Omulimu gwabwe omulala gwa kuteeka mu siasa. Your fathers, your mothers grew up nga bali mu siasa. Nze nva mu kitundu kye bayita Luweero Triangle. I know these people very well. Bwe bateekawo programu mu bisimayi baleese bonna bagaggawale nze bukiiko bwentulako tubadde nga tubabuuza nti which part of the community mweje mugaggawaza olaba ne head of state wagenda okulamula programu za PDM alaga bubizi busatu buli mu kiyumba n'asanga akatekamu kali mu kiyumba olina mutwano mubuuza nti come on kikyolaga waawo you borrowing trillions of money we entered the record borrowing ndoza kati batubanja 120 trillions ozimanye ekyo satuse mu 120 zati kati buli lucha beola buli ola ba house tutte ati nkugambe go asindika mubaka kya akukiikirira kubanga as much as naffe mtu atuwa kama parliament fete tuli ba malaika nti mulowooza nti mulomudo gwaffe omutono gwe mwalonda nti gwe gujjo okugiranga malaika Minister Henry Musasizi buli wasituka agamba I request and atemwe twagala okubabuulira especially some of you ministers and government officials mube bakozesa okwewola sente zino immediately Museveni nga agenze ebintu byamwe bigenda kutundibwa immediately kino mu kisale mwakatambi Museveni nga avudde mu buyinza buli mukungu wabadabba kubanga we have reports buli mukungu gobadde bakozesa okwewola kubanga some of these people borrow these monies we know under tactics tuzeewola after all tugenda balekerawo eggwanga buli mukungu abadde mu gavumenti ebintu ebirina okukwatibwa bitundibwe tusasula amabanja oba olina nyumba anti uliriza si minisita yekka era ensonga lwaki twagambanga abantu nedda no Kasajja knows it very well as long as you've been part of them you borrowed these trillions of money nze nange bamanja n'omwana gwenzala bamubanja n'omwana we gwanazaala bamubanja n'abatanazaalibwa babanja and where did you put this money so we are going kino sikigamba nga Museveni waali kubanga ye Museveni ye yabaleka bwavaawo kino mukikwate mwe tubadde tubba simanyi tuzima mayumba galinga mawoteeri mbusimanyi tubadde tugula amafaamu gano genda bamuwamba ettaka ly'abantu ezo zonna properties zirina okutundibwa tusisule ku mabanja ga Uganda believe it or not ekyonko mbalengezzaako ku kifaananyi ky'ensi ensuubize anti kati ono tasobola kubakwatako kubanga is part of them Museveni is part of his people they made a team gweyagala kuŋŋamba nti no bwe tubanja nti atunnyonnyole sente zino tutuuse tutya wano zitubanjibwa ziriwa we hear people making roads in Congo in Uganda fuwawo omusolo tewaliwo makubo genda wo ogenze Jinja ng'osanga bannansi beidinda balimi ba bikaado obagambe fenga government lw'empawalinze tutya buti ogenze kwinanda ogenze ku nyanja olabye abakuyoba obempawalinze otya ozeno mu basuubuzi baffe obempawalinze otya kubanga basinga emisolo gibali mu bulago osanze abasawo talk to them teachers talk to them soldiers talk to them they have several problems kakati nemwe bamuddawo nemulowooza nti on a specific small group of people nawulidde his excellency Kyagulanyi ajogerako nga gambo babali abantu emitwalo 35 abegabanyiza obugagga bwa Uganda oba emitwalo giri 3 kitundu
oba 35 yes abegabanyiza obugagga bw'eggwanga statistics waabwe tubalina abatuta obugagga bw'eggwanga. You don't need to go to Korea, you don't need to go to Germany, you don't need to go to UK. Ffe abali wano statistics zirina ne tumanya nti ono mubbi. Kati tulinayo ba special oba bwe tuyita cream of thieves. Cream of thieves bebana ababbenyenyenyenyenyo, and they are known, those are not more than even bitano, tebasukka bitano. Cream of thieves aba bali waggulu nnyo babbane bakubira kino kyabwe kiri kyabwe babba tebasasula misolo wano ne batwalawo ne bali n'obugologosi bwabwe abo nabo bamanyiddwa. Even if you run to Germany they will bring you back here in Uganda. Ne bwogende Congo bajja kujjayo kubanga twakizudde wano waliwo bannaffe balabika balina ensi yaabwe gye beekolere Congo in preparation for the eventualities. Wano waliwo abantu balabika balina ensi yaabwe gye bakola naye ng'eri Congo bagitaddemu streets bagala gikuleebere ne currency zaayo ng'erina banka yaayo ng'erina buli kimu ekyayo. So there is a group of people creating their own specific country in Congo, but they are not Congolese, they are here, they are Ugandans. Nti ni kesi baba mubafubutudde basala kuchazi wali eri nga babeera wali mu Congo nga basigala benjoyinga amabanka wega kugambe Shekedi akyali ni chaji Shekedi naye babadde bamuwambe enkyane gulongo laba era they are the same people ulira they are in Sudan, South Sudan. Ndoza ulidde ekiriyo bagenzeyo nga temba wadde approve kati n'abawa n'amajega wano gagenze South Sudan no babuuza parliament tetunakitegeerako how could you make such anyway ne parliament ne bagiyisaamu olugaayo because who can talk in parliament these days, just a few handful be basobola okuva ne boogera because almost everyone in NRM of NRM in parliament is vulnerable. Ani asobola okuyimirirawo omukulu olina mugambo otwala otya amagye because they are the one in charge. Minister both Minister wa Defense ate yagambye bwe bamubuuziza nti amagye gagenze gati eri nga parliament kangende nebuuze ku bakulu ate asobola okwogera. Can you imagine is a minister of defense but he doesn't know how our army went into South Sudan or Congo wherever. Kakati ate jjukira ffe tulina okubasasulira n'abamu ne bafiira yeeyo budget approve mumuyino jjukola anti era bali ogenda kulya almost every day nga bakima supplementaries. Why can't you come supplementaries nozisaba nga zizimba amalwaliro oba ziyambako ku abo officers kuba bamutulaba basula bubi waliwo buli wentambula n'enfuluma eggwanga kimpisa bubi okukomawo nga ndaba abasirikale basula nga aba Stone Age ng'abasirikale bakyasula bubi omusirikale olina omuzimbira n'abanga kwegamba waliwo wempulira nenga obweggwanga lino balinkwaseemuko ne bwe guba mwaka gumu waliwo sectors eziri crucial nga sector y'obusawo y'abasawo. Omusawo akola emulago aba asula eyo simanyi wansi bayitawo eyo kitemu wawa abo balina okubeerawo ne special houses zaabwe nga muzituuma na doctors quarters bwe baba nga babeera wali ne beconsultinga each other at any time nga mubawa amazzi gaweerere mubawa amazanyalaze gaweerere omusala ne bwe gujja nga gudlayinze nga si munene nnyo at least babafuna essentials of life. Naye n'obeera mu nsi abantu abafuga ensi nga bonna obalaba tebategerekeka they are thinking about okwegaggawaza bba abatono ennyo. Kino kibawadde mu programu yaffe eriwojja mu gavumenti ejjeno gye tubagamba ensuubize buli abaddewo ku mulembe gwa Museveni n'obba kati gundi zonna tuzirina property zo oba zikwese mu manya g'abakazi kuba kati zonna tactics tuzimanyi bonna ababbi bazikweka either mu manya g'abakazi baabwe mu manya g'abaana baabwe mu barelatives baabwe as long as nti erinnya lyo liri mentioned n'ennyumba gy'osulamu erina okutundibwa ne faamu yo yes era tugenda kubuuza lireetinga obugagga bwo okuva wajja nti watufuuka ddi minisita nti nafuuka minisita mu 86 mutoko otubuulire na property eno ekisawo ky'ennyonyi entebe gw'obadde okikuŋŋaanyamu zino gw'obadde ozikuŋŋaanya ozitwala zino gw'obadde ozikuŋŋaanya ne zino square miles obadde nazo tubuulire mu time eno gye wajjira anti nkugambe when Ugandans take charge of their country you will see what they call a state. Andedda teweetaaga kutukwasa oyinza tukwetaaga kutukwasa embeera okitegedde sebo gwali okitegeddeko nti ebiro bisobola okutuuka n'olabanga omusirikale atya fuutu soja
nobalabo twabagamba nti basebo ebiro ebiriwo si bya bulijjo. Buli muntu ajja kwebuuza wano tutuuseewo tutya ng'omusirikale atya fuutu soja n'asanga ku fuutu soja ng'akubye ovulo si kombati naye ovulo emyufu ataddeko akakofiira akamyufu n'ateekako n'engatto bagita Timberland. Omusirikale n'alabira ddala afande munne awedde emirimu n'agamba ono omusirikale ono atwala ne batandika okukola ebyo byonna. We told you that time will come when you are panicking, but kati ne bwe mu panicking what are you going to do? Ekyasooka twaga mwami Museveni akole exit eri so peaceful ne mumulimbalimba mbuze Omega and Alpha. Netugamba General Museveni nti as much as tuli mu competition tulina different political parties, we remain Ugandans. Think about peaceful exit. Olekere banansi ne bamulimba mbu asobole eggwanga lino mutabani we ayogera byatwitinga teri amugamba n'agamba ono nja kumuggyako obulago ono nja kumukomaga ne musigala nga muli silent. You think Ugandans are fools when you're here and you know that Ugandans are very silent. Temulowooza nti no bo basiru nti Museveni afuge aleete ne mutabani we kati awe ebiragiro nobeera mu ggwanga nga head of state oba president w'eggwanga agenda kuyita ne basiba emmotoka for 2.5 hours nga n'ambulance teziyita, and so many people have lost their dear ones. Why? Mbu Museveni alina okukozesa ekkubo yekka 2 hours nga basibye emmotoka. Bino byenjogerako sewo mukama wangu oyinza okuba tobirabangako naye siwaayiriza. Omusajja bw'aba anaayitawo baava Ntebe adda oyinza okuba nga tobirabangako kubanga mwe muli ku periferize eno osobola okuyiyayiya ntiitirako naye ffe ababeera mu kibuga 2 hours. The other day twali tuva mu parliament tugenda ku talk show ya TV batuleetse ne tugamba katugende tufune wali bokada butudduse naye nga nekokada tebakakkiriza n'obusajja n'atugamba we know you are members of parliament ne mulina okulinda head of state amale okuyitawo. We waited for 1.5 hours nga wali eri bayitawo ku Crescent Towers nga babagalidde ne mu kigeti neno ku Serena yo babagalidde mu kigeti naffe ne batugamba remember we are members of parliament, third arm of government. Ne batugamba twali abakabatawo namwe muyingire eri munda omukulu tagala kulaba ku muntu yenna nga ayitawo. Kati when you reach such a stage ng'otya ebyo byogera nabirabye bwayisa olunaku olwajjo ng'ava ku rale ya NRM ng'ayita bwayisa mujja kukiwulira okusheera awo ababazi bwe batera okusheera awo naye abasirikale be basoose ne bagaana na buli omu n'okutunula ku luguudo nabaddewo mujja kukiwulira bakutunuza eri bw'oba oyimidde we bakuwa chance ne bakulekawo ng'oli eri kukubagamba otunula eri opposite omukulu waba ayitawo alina kulaba mugongo kugamba abantu mubakaliteri mbadde manyi kubaffe bwe twogera mugamba nti abo bannabyabufuzi nobeera nota bizinesi z'abantu 2.5 hours business ne zifa abantu ne bafiira mu ambulance. Very many people. Head of state. No, you head of state. So what? Ngawa garama kubu mpayo omukuba se kwate tuganye head of state abeera ne privileges. That's very true. Era naye bakuwaako ne bagamba nti onagenda kozesa ekkubo lino muli kozese moderately naye mwabalira musigale nga business genda maaso. Naye nojja n'oggala ekkubo for 2.5 hours almost the culture now every day. Nze bwe mbakati ngenda mu kyalo eri ewaffe na Kaseke nsooka kubuuza waliwo be nafunako ennamba nti omukulu yayiseewo bw'aba ababeera ku kkubo lyange awo waayita awo kuba nkozesa bwayisa ogende nakasa ne mbuuza nti omukulu yagenze nkooyo okuyimiriranga mu jamu for 2.5 hours n'obeeraawo mbu omukulu amale okuyitawo naye tekyo nakyo tukibagamba. Mr. Museveni, why the fear? In 1986 wajja wano ng'ogenda ne mu bantu kati otya n'akakoko tekayita n'akaki mbu atya simanyi mbu abantu so kwerinda bebe bali overzealous nga bakiyisaawo nnyo ne bwoba okiyisaawo kwesebo ne MP nga takkirizibwa kuyitawo ku bigere n'omuntu nga takkirizibwa kuyitawo ku bigere twabagamba mujja kukiwulira
nagenda eri bwagenda okusinkana abantu bamukolera akuuma kalinga akemberenge mwabeera muli eri ebbugumu erimutira omulongo obubuuza noofa kimunonga bamuteeka mukuuma kalinga akemberenge ne bamuvuga ne bamwetolooza n'omubuuza Museveni noofa kimunonga ensi tugiryako makoora kwatamu ebyo byogende ng'obudde bukyali ensi eno abantu ne bwe mubatuga ne mubakuba ne mubajjuza amakoma ne bakolako effujjo lyonna Ugandans are determined kubanga nze nasooka kulaba luli eri ne mbuuza nti bwe tuba mu political competition nze ne bwensanga ow'NRM muwe ekitiibwa ne bwensanga ow'FDC muwe ekitiibwa ene n'atalina byabufuzi kubanga we are all Ugandans buli munnayuganda waddembe okubeera mu kala y'ebyobufuzi yonna gyakola ki shedi yonna gyayagadde naye ate bwe mutandika okukeera enkya ne muteekawo ebitongole by'abatujju simwe mubiyita jati amagye gakyegaana poliisi n'ebyegaana mwe ne mukola effujjo ne mukuba abavubuka ne mubalemaza abalala mubatadde makomera tizinawe kalicha almost every day mubuzaawo abantu mu ggwanga Museveni we yajjano yagamba omuntu abulawo atya nga waliwo head of state nakyogera omuntu abulawo ate ne bukeera ekyagundi yabula era tukubuuza Kibalama yabulirawa ne banne yalinga mu 1987 Museveni yayita ku lukiiko lw'ab'ebyokwerinda gwe katuzanyirekawo nga Dr. Kizza Besigye yali naye minister mwe Museveni n'abagamba mwe ba DPC ba RPC ba ISO sigenda ku presiding of a country where a security officer beats up arrests tortures a Ugandan n'abatuna n'abaga nti eyo si ggwanga lize lyenkulira anti kakati mukinana mu musango kakati omusajja ono azze yeefuula ng'akozesa ku bujega bw'abannayuganda kuba biwatunuulira munnayuganda mujega abasijja baatubuuza omusajja ono afuga atya emyaka 40 ensi yamwe buli ke yasangawo konna n'akatunda naddira be twaliitanga bakalicho leaders bonna abadividinze kati fe wano mu Uganda tetukyalinawo ttaka lyonna seba bakulu bano balitutte tetukkirizibwa kufuna mirimu because of our tribe n'otuuka mu nsi yo gye bakuzaaliramu ate gwe oli momboze and you see refugees enjoying better life than you na refugee n'akugoba ne ku kibanja kya jjajjawo n'amalaalo go n'agakula kati yajja omanyi tukkirize Museveni yasoma obwongo bw'abannayuganda abajja ng'ajja mugezigezi ng'abasajja bedda abajja nga ye muzeeyi nkulusikireko ku menvu n'omuga susasusa ng'oli atandika okususa ogenda okulaba nsaba gwakwebakako ng'asulaawo ng'asulirawo ogenda okulaba ng'enkeera akugamba wano vaawo kakati omusajja ono yasoma obwongo bw'abannansi ebigambo ebyo azze abyogera naye yasooka kukwata obwongo bw'abaasoma era tewali bakoze bubi nnyo ggwanga lino ng'abantu baasoma kuba ogenda n'otunuulira olukiiko lw'abaminisita lwa presiding over na bonna baasoma they have experience n'ogamba minisita nti bakukejejja ku makya bakuwadde sente ogenza okugulawo eno omugiyita batya flyover naye ng'eringa akatandaalo ekyasinze mu mawanga gatwetoolodde baguddewo akatandaalo bakatuumye flyover konka Uganda kwegamba babatambulako ne minisita tasobola kwogera kuba atunuulidde kalimu ke wali eri akanywezezza naye yali badde abagamba nti tusobola kwonoona sente za muwa musula ndi waste taxpayers money and my time ng'ozze okutambulira ku katandaalo k'oyita flyover is that a flyover gwene mwabamu temutambula nze nvaddeko Bulaaya era ntambulayo nnyo is that a flyover that is a katandaalo kakati akatandaalo ako buli omu najja n'akuba mu ngalo ku katandaalo n'obuuza mbuulira kosti y'akatandaalo ako koyita flyover bajenyumirizamu bayingini abaloluguudo bamaanyi eyo ebaawa kansike obulango buliwo obutandaalo honorable Lutabaguzi tugenda kudda n'ebirala bingi nnyo. Good morning.